Bugambe buterevu Raiwas movie production bakabako kutuusaako nga twolekedde sinema tuli ku kitundu kya kubiri kizibwe mu kiseera kino tukwenda kuba tugitandika VJ ku MIC Bugambye kalira Bafula Richard walakira nga y'omu ku bagenda okakuzannyira mujjukire ne mu kitundu ekyasooka Kalapozinoscope oyo nga naye agenda kabeeramu Farida Mayanja nga kwotadde ne Aida Kayanja twaleka alese ekirowoozo naye nga ne kano kakazi katukaali eno nga si kamativu wadde akatono kubanga emirundi gyonna gye kamusisinkanye ekituufu kiri nti alina ekintu kye yeekwasa ndowooza era emitwalo nga 10 gisobola ono yamusaba emitwalo 10 okusobola okuwoono agende ebyekika bitwale gye birina okubeera kati yembu aba atodde za kuzimba bijja ekyakyegobeko ebyekika bwe bigambye teyalwawo n'akwata mu nsawo kubanga naye kye yali ayagala ono kwe kutambula abaviire basobole okusigala mu mukwano gwabwe nga tewali agamba naye ate nga noono Rose kye yali yeetaaga kwe kubanga lekyabaviira kati njagala wekanye jukira nti kano kakutte emitwalo 15 nerwekyo bamugambye emitwalo 10 era tulese akwata mu nsawo akyanoonya kasente kali kakwekubya mpi zino sente z'abakazi bazikweka mu busawo eri ewala kubanga batera obbunyakula bwatyo n'abalaabalamu awatali kutoolako wadde siringi 10 kaneeze sente zembaddemu nazo kakati transport mba sisigaza tunakikola tutya naye muwe tofaayo nja kuba njiyiza banyina omuntu gwensuubira agenda okunteerako omutwalo ku mobile money omuwala ebintu bimukubye bikakubye anaasobola okutambula okwetuusa naye aneetuusa engeri gyanyiddwako ebyewamwe ate ffe lwaki tubifaako oba atuuse oba tatuuse ekikulu nti atambudde n'ava mu lujja lwange ebisigadde nze mba saagala kumanya kekamanyi wekagenda bambi yali amukwatiddwa ekisa era yali akkiririza mu Dickson nze ngenda zikawa wa yali asazewo oba bwekiba kyetaagisa kubawerekera amuwerekereko asobole okumutuusa awatuufu oluvannyuma akomewo then eno kyetinde ati kiina nsonga zikangire njiyengera omuntu baa kati mba saagala kuleka wano weka kati nomutwayire sente kwa kati boga nti ali mu kisenge kyo mba saagala alweyo bbanga ddene sisa kufuna ssanyu lyange manyi nze wa boyfriend wange mwate omaze naye nga naye bambi ekituufu kiri nti yali aze wa boyfriend era okufuna essanyu yali tasobola kufuna walala naye nga byasanzeyo mu kiseera kino leero nsasa leero mbwate neera baaba emirembe girabika nga gyeyongera kumuggwako gyabadde asuubira essanyu asangayo bizibu si ku buliri obuliri tali ku buliri yasobola okubuuza amanye nti tamulese ku buliri yayagala okuzituka agenda amuyambeko atofaayo byonna ngenda bisobola okubikwasaganya mukwano anti kakati okuva lekiri nti ate omuntu ali wali ate kati abimbire ejo banjagala nkuyambeko kuba kati nze mba mukyala munne atofaayo oli kakati engeri gyekiri nti wa luganda lwange anti era nange sirabanga kwabo bakubiddwa ebyo simaya biki afune n'omukisa okwerolera ku muntu amaze okuva mu mbeera bana bayita tembo era baba bafaanana ng'ono ali akasasiro tewabanyonja bulolwa kuba nti kati ono aba atukula butukuzi kyekyo kyokka aba ayinza n'okugira feesi yeekuumika ayinza okutakula sigala kiki naawe sigala feesi yaffe ebintu bimukuba kati ebintu bwe bimukuba ayinza okukolera ettima n'alaba nga gwonyirira nnyo n'akutakula amaaso ngaako mpozi kale ekyo bweyogera ku kyakaduuka tokifaako mukwano leka malirize bino ebintu bikwata ku nze ng'omuntu nze ngende nzijeyakawala kangende nkafulumye obuyinza bwange saagala weeyingize mu bintu bino tomanya biyinza okuwalampira awo baakategwa engeri toli wakika kala tomale gajja buzibu otyo kale mukwano naye nze yanguwaayo kubanga bannanga beera mugumu naawe nali kulimbyeko tonimbangako nekituula kikazi kyattu nze kangende nkalabe
kagende nkikwasaganye embeera zonna nsobole okuzimaliriza ne zino sente ngenda zimuteeka mu nsawo kubanga nyinza zimuwa ate nayuzanjuze ngenda zimuteeka mu nsawo mugambe katambula ogende buli kimu kiri talatibu lubala nnyoso kati ebyekika bye bijja okuba nga biziraba si kyekyo mukwano waliwo obuzibu tewali buzibu kati genda naawe ngenda naye saagala we stressing agenda amuwerekereza obugambo era omaaso galaba lwakuba nti Katonda ebintu bingi yabitukweka kikazi kyattu kisigadde wano nga kimwesunga kati agenze mbu mu kisenge okugobako oli alinyiddwako enyamishwa wato nakomawo mu lukuubo wano wewaggwera ddiiru era nayongera n'abala esente nga ziwera ensawo nazikuba akiba esente aziteeka mu nsawo awo kati awo wenyini mwafunira pulaani kiki kyagenda okuzzaako ziri yazitadde mu nsawo ya maaso zino azitadde mu nsawo ey'emabega kiki kyabala naye nga zonna zijja ku baana ba buwala bwatyo n'akomawo kakazi Katonda baamini kamwetegekera kubanga kaalinga kamwagala kansuubire nti buli kimu kigenze bulungi kati noko kasuubira nti oli amaze okugenda yensonga lwaki onaakomyewo mu kisenge kiki nga toteredde bannange ebintu binsobedde mukwano buli kimu kyonna kyembala kiganye kati kigaaniddewa nze simanyi bintu bino kyengenda bikola njagala owulirizeera wekanye kimbuuliraako kiki ontiisa mukwano mpulira bubi abantu akutama mbuuliraako kiki mpulira ddala ng'omutwe gunneetooloola buli kimu tekiteredde buli kintu kiraba kyesulise ebiri wansi ndabanga ate ebiri waggulu kati nkole ntya omuwala tabiwanvuye okimanyi nti omuntu ajja awakaawo n'akufuukira ekizibu ani kati mbwawoza mbu waliwo emmandu egenda okujja emukwate emandwa lwakuba nti Katonda yali atukweka ebintu bingi ne mu kiseera kino ebigambo byennyini era byagambye oli kano kaseera kannyina ka kitaawe era akakasa nti byagamba noono ebinyiiza nange mbu waliwo emandwa eyolekedde okulinnya ku mutwe gw'oli gwalese mu ddiiro agamba Rachel mpulira bubi kati mu kiseera kino abigamba Rose ate nga ne Rachel yamugambye nti ono amulese waliwo ebimulinnyeeko ng'era yeetaagisa sente bagende bazimba ebijja Rose mpulira bubi kati simanyi bibyo simanyi manda naye nga ne kano kakazi kattu kaali keebuuza emandwa era zigenda kumulinnyirako wano gwe mukulu w'ekika ate nze mukulu w'ekika naawe zibeera mu masabo lino ssabo weka kati eritali ssaba omuntu asobola atya okwesiba mu nnyumba yo olw'okuba omuyinako oluganda andi nange kyeneebuuza lwakiri amalobozi ne bagakangula naye nga noono ali wano alindiridde kubanga bamusuubiza nti ono yeetaga transport atambule agende n'okutwala sente zigenda okuzimba ebijja naye ng'ekiri mu kisenge tukirabyeko ng'ate kirala byebisabye nagamba singa byonna tebi nakugamba weesonyiwa ab'eŋŋanda wagaana mirambumala buli kaseera noŋŋambanga bw'oli ow'ekisa ng'ekintu ne bw'okyegobako ogenda okulaba nga kyereeta kyokka gye mukwate simanyi biki kati byebyo ebintu agikubidde essimu nangira gyenkwatira wano lwaki bye bakwatira wano eritali ssabo kyekyali kisinga okukaluma bakati sikyasi naye nga jjukira nti kaatambulanga ne kakwate kubo ne kajja eno kafune essanyu eri omwagalo waako Nando. byonna biganye ngenda kugira otambulamu ogende njagala owulire zafazituli wazira mu kiseera kino amusaba Nando. akwate kubasooka amuviire bwe mandwa zimale okwogera bye zaagala Amandwa. oluvannyuma ajja kukomawo oba ajja kumukubira essimu emyejjiki byebyo sigenda kutambula kwata kubo kugenda byeko bwe kiba nga kisoboka embandwa zimukwatire mu ddiiro zekanindire no mu kisenge kukwatira mu ddi tekisoboka naawe ebintu ebyo biba byakyama okimanyi nti era bikimanyi nti oli eno ene wange era yensonga lwaki saawa eno bikyaganya omulinnyako biwoninga buwoninzi bikuba bukubi indiketa ziringa indiketa kati ampoleza mbw ate mulinde mandu emala kubanga kati ngera wali ogenzeko ku bitaala nolaba ekitaala ekya green nga tekinnayaka kisooka ekya red kati radio oyo bw'aba agenda okulekeraawo ate kino ekya papo nakyo ne kitandika ekya orange kankuleka wano orange bw'avaako ne green n'ayaka kakati eyo stage kwali ali ku kitaala kino ekya orange emandwa yaka emandwa obudde bwonna ejja ate kisinza okuntiisa emandwa bagambye yakaseeku
yakaseegu emandwa yakaseegu kakati ono yekali amagwa oyinza mbwe emandwa egenda okujja yakaseegu kitegeeza ki togambe namukwate mmala mugamba nti kati genda ewa kizibwe wonze kasi mu bufunze yalinga amubbirako kula ozanyisa naye newankubadde abantu abasinga boogera ebigambo nga babisabise ng'era babikwese okuggyako abo abakugu bokka nga be basobola okukitegeera kati enze eba teninaako mutamwana kati nze ng'omusajja ate nga ndi wa kika ki nze si bwe buzibu wabula emandwa kaseegwe eba obuvunaanyizibwa buli ku oyo gwegenda okulinnyako omanye ekibeeraawo era eri mu kasolya kano konna wano wonna kati nebye twogera emandwa ebiwulira eri emandwa yakaseegu mukazi wattu ate ne kimutiisa yatandika okumagamaga okulaba oba naye asobola okugekaanya ekikyali ekizibu ngira naawe notandika nze tesobola nze sisobola kwekiriranyanga muntu wabula nange simanyi era mbeera wuni neebuuza lwaki birondamu nze oba lwakuba nti wekkiriranya nnyo si kyekyo eri emandwa eyakaseegu emandwa ejja buzi yeesiima busiimi wuliriza then bwe mmala nenambika ensonga zaabwe kubanga olw'okuba nti banneesiga balaba nga nze muntu mulamu bintu bijja wano ne bimbuulira bubuulizi kikyemba nnyina okuzzako kati noleka nze ŋŋende ate ogambye eri wano kwata muntu ng'owaliyo omuntu tesobola kukwata muntu atali wa mazima sagala nze ensonga lwaki bajja mu maaso gange lwakuba nti buli omu yali anneesiga ng'era teri kya kintu kibi kye nali mbakoze kubanga nze mandwa zibeera eri ne ziraba byonna biyingirira naye mpulira nga nange mukwano bintamye neetaaga okubeerako mu kaseera ak'essanyu n'omuntu gwe njagala nga gwe leka nkuwe sente Lozi kino nkikola olw'owakati w'okwagala kwange gy'oli kati bw'obeera kankwate akasente kenyinamu akatono yakaseegu bw'eneeba emaze emandwa singa eneeba emaze okukomawo okeyambise okwate transport oyo atambule akukomyewo wano njogedde bubi totofaayo kati n'omukwano yangu yaŋŋende kakazi katukatandika okupakuukirira nze ebintu nange byansobedde dda ebintu kakati akwata ku sente ze bamuwadde kankuwe oli ali mu ddiiro amuwadde emitwalo 10 akwatako emitwalo 3 agiwoona ejja transport kati ate ze nakuwadde 15 ate kansooke nga njagala ate ngize n'enzimuwaawo ate mandwa esesema nzimuwadde badde nzimuwadde kati mba sisobola ate kuzimujjaku kati bajjajja balabanga baba bayisizaamu amaaso nkuweeko gineesatu kakati gineesatu waakiri ogira ogenda wali gikuyambeko ofune katundu onyweko ofune ne wootuula then olindirire kino senga kinaaba kimaze okuggwa okwate kuba okomewo naye kati kaseegu mwegendereze kubanga byempulidde omwogerako bikakali nze mando yakaseegu nze anti kati ndi musajja kati kaseegu ate asinga nnyo okucunya abakazi kyova olaba saagadde byonna bituukewo nga wooli bwe tukifaako nze nafuna gwe namala genda nno genda kati kaseegu lwaki obeera kati era sina kya kaseegu yajja ali wano mu kisenge ye kali amagwa mbuke kagamanye enkyusa yalabira ddala nga kino kyawonye awonedde ddala omugugu ogubadde omuzibu gw'okwetikka we abagukutisse ng'okugwetikkula kizibu bagiyise kizibwe Laiwos Movie Production njagala wekanye kakati ono atunulira ddala omuntu ava okulinnyibwako empewo kakati ne kano kalabira ddala omuntu w'emmandwa atategeera ono agenda okuwulira ng'ebigambo bitandise okuyisingana mu ddiiro n'okitunulira nga kyonna kiringa emmere y'amatooka ekonye wano we walinnyibwako emmandwa kakati ono amanyi ono ayogera bino mulalu era asobola okwogera bino wamanga nti waliyo omuntu atambula nga talina kigendererwa yemwe mujja muzunga kati ono amanyi mandwa ze zoogera buli omu alowooza munne yaliko emmandwa najja atawulula olutalo ekiki ekiganyi mwebuuzaako just kale greetings atuula wakati waabwe abadde ayogeraawo n'ayogera kakati nga entunula ye etemya ku buli omu ku buli sayidi amaaso ge nga gakiraga munayo n'omuleke mulalu yalaluse dda kakati era buli omu kyalowooza era ndowooza ogenda kubeera ekizibu kibadde kya ssente kakati buli omu jjukira amugjeeko ssente kati byombi abyogera abuulira bombi era buli omu alowooza gwe bagamba ekiri ekizibu ekiri nti kibadde kya ssente kati byonna bigenda kuggwa kiwemu akaseera katono kuba kati era
waliwo ebintu ebijjanga kale kigudde bugwinga kigudde tosobola kinenyeza munno ate lwakigundi munnaye yabedde kino ono alowooza bagamba ye ate era n'oli alowooza bagamba ye tasalawo ani gwakigamba kakazi katukasaba buli kimu kyonna kisobola okuggwa obulungi naye ate era oli gwe babigamba ono lwekyatudde wali alowooza nti yeesabira oluvannyuma lw'akasente ke bamuwadde mbu buli kimu kyonna kisobola okukwasaganyizibwa kiggwe bulungi ekyempewo ezimulinyeeko kakati abaviira mbu Kaseegu asobole okwegazanyiza mu nnyumba eno bannange simanyi mpulira ddala ng'ebintu by'ekika bintamye oba nakkiriza lwaki bibeere nga bijja ne bimbuulira ensonga zaabwe gwe tolabye kibadde mu kisenge agenze n'atunula n'abanga esalambwa amaaso ne gamukanuka ne gabanga agente egira neŋŋamba banaye omwana taave mu bulamu bw'ensi eno ate ng'ovudde ku ekyo omuntu yenna nga wadde alinyibwako ebintu ebyo ate n'agattako kali ak'obutaba nampisa bannanga ate kisukka ng'era bw'omulabi yeesinisa amannya munnaye bw'atyo bw'abeera ne mu mbeera ze za bulijjo ate nga bimulinnya afuukira ddala ekizibu ono n'amuleeterawo embeera gy'alina okukwatamu ebintu ng'ebyo senga biba bizze Pafula Richard Walakiraga abuzaale yakuzanyidde nga Dickson akali amagwa kati bwe batyo amusaba boolekere gambalagala naye ng'ono yali atidde okugenda mu kisenge olw'okubanga wabaddewo ebibadde tebitambula bulungi nze owaze kukyaganze sikozesa mirimu amala okutereeza bungiwanirire then amala okunyiga jjukira nti alina bye yeekengera mu kisenge asooka kumala kubaza si kulwanga akaseera kamaze nga alina ono mu ddiiro kali kabadde kamaze okwetema sipeeyi ako ne kabireka ku buliri ayina obuyimba nakugambye nti bambi yali muyimbi ne bigaana abayimbi bakona yakona okuyimba bwe kwakona ekitone ekirala kitone kibbulukuka kati ye Kaseegu awedde emirimu era mbu yakongojja emmandwa ya Kaseegu akaseera nga keetoolodde ennaku ezaddirira kakazi katubwe kaddamu okumulaba bambi kasobola okumukulisa ebizibu mwe yayita ku mulundi guli jjukira nti kaali kakkiriza ngera tekasobola na kukikkiriza nti omuntu ono yali alimba navudde wano paka waka obusungu bw'omuma akanya kumbuuza kiki nga sina nate nsobola bbanenyo kyoga tugenze wali mu kafo kutuula sigenze akati omusajja ono yali amanyiira nga kwotadde n'okujooga jjukira nti baamugambye mu kuleeta bisikwiti ono nti akipikamu nnyo okuba kuvuga ggaali oyisa ne zipijoti ati kabisikwiti tekamuva mu ngalo olw'okubanga alina kamaaki ke yali yeesunga mu kiseera kino jjukira nti kandi kakomyewo mu kiseera watasuubirira muntu yenna teyantabadde munnange amunyumiza emikolo nga bwe gyatambudde ekya Kaseegu njagala owulire nakutomu kulengera oli wali mu kasonda ogamba bannange lwozi yandeseewo era mu butuufu kati kankunyumiza nyumiza emmandu egenze nekwata mwana muwala oyo tomulabye nti munene alabye ebyokola bingi naye ate ku mulundi guno kyamususseeko mwana muwala yagenze n'anyoola ekikiko anyodde ki omuwala ng'agonda ekiwato yagonze ekiwato kyonna nga kitambula nga namuziga kirebera bulebezi kirebera ng'emmandwa Kaseegu etabuse wansi walebe naye kati naye byonyumiza kati wabadde wansi wa kitanda oba ng'oli awo obirabako nga ndaba naagange emmandwa Kaseegu ng'etabuse olaba nti twewaana Kaseegu talimu wadde okusaaga kati kyogamba kakati hiwagumiikiriza oti oguma ate kati Kaseegu ebezze omwana tomulabye nti munene
mando y'akaseegu ng'emukutte bweti kino mulebaddeyo kakati bino byanyumya kkiriza obagaana anyumya mbeera zaabwe ze babaddemu mu kisenge nange nyinza obikkereza ne Rachel kati yeefudde nti Emandwa Kaseegu ye yabaddewo era nga nnyonnyola mbu nga bwe yalabye naye nga jjukira nti alinga amunyumiza actions ezabaddewo oluvannyuma ngo naagenze ze babaddemu ababiri nga naye yenna alebedda yenna kakazi katukatandika okweraliikirira emandwa ze zeziri mu bintu bye kati mando y'akaseegu y'amaanyi Kaseegu namwekanze gula bulala museegula bulala bannange Kaseegu yamututte supiidi gwe amazaawo n'agenda kati okoleki agenda neŋŋamba yabadde ali bute oba yabadde ayambadde nange awo kwe kukubira loozi wange munnange eyo tuveeyo ekyo teyakinnyonnyola kati ogenda obitegeera naye nga kano tekali seefu era kati okuva lekiri nti Kaseegu abeera mu nnyumba eno bonna kati abaana bakizibwe talirumbisa nga yaliwo emmando y'akaseegu egenda kubakwatanga ngebakwatira wano embu Kaseegu yasuubizza okusinziira ku nnyumba eno nga bwe yagirabye egenda buli kimu kigendanga kuggwera wano ejja baleetanga wano ebakwatire wano nnyo bw'obanga ozera nenkugamba nti nno oyo omulabaze bw'olabanga nekugamba munawe mwana wa Kizibwe Kaseegu alumbye awo ng'okola ki obaviiranga kubanga nze okusinziira ku kyennalabye okulijja ng'abonga ebintu bye emala obyebonga ng'okomawo owulira bwe yetemera ekkubo we litali abantu beeyagaliza kakati akataddemu tyuni kitegeeza omuntu yenna gwe kanaalabanga n'akagamba nti omwana wa Kizibwe wange anti Kaseegu yagambye agenda kubakyalira kaba kalina kukwata bukwasi kkubo ne kagenda nti bw'omanya nti omwana ekirungi nti okitegedde munenze gwe sirina byenkukweka buli kimu kyonna nsobola okukikugamba ogenda emmandwa tumala okumaliriza emmandwa yaka emmandwa bwe zinamalanga okwasaganya ensonga zaazo nga otambula ng'okomawo nga tubeerawo nga bwe tuli olwaleero ate kano kabisikwiti ke kaki nenguleyo kano kabisikwiti manyi kampomedde neŋŋamba sinza kaliko kulima tayimu naye ng'oli yamugambye ako omeketa bubiri bwokka muyinza n'okuzibya kati tekakyamuva mu ngalo okuva lekiri nti mukozi wa mirimu egyo buli kaseera kamubeera ku lusegere emmando y'akaseegu naye ng'akyalojja emmando ya Kaseegu okusinziira yalabyekola emirimu gyayo bamuyingidde mukufu nga sikitegeera nakutegeeza era ndi mukoowu wano wendi tekamera enjala ebadde alengera konna gyo naye nga noonalabika mukazi wattu yaliko akatuli ku mutwe kubanga onamugamba ebintu bw'oba osengezze osobola okubimanya bwato gwe yasooka jjukira baagambye akabisikwiti ako kakola ku sayidi zombi amulisaako akasinga obutini ekisinga obunene aluma gubayiti gunene kubanga emirimu emingi gyekubira giba ku sayidi ye nayagala akeeyongeze sajja watu n'akakayanira lekaleka naawe ojja kumira overdose kati yabitegeera nze bwetambula bwetu tenetuvaayo netudde sayidi tambula ate kati kikyolaga waawo oba tozeeyo nze bwentunze kati kali amaggwa nze bwentuze ayina omuntu era tegwe yali abakaganye naye omulala njagala owulire ku bye yali amugamba ku mulundi guno era bwe mba sikwagala negaa sikwagala bwe mba nga saakuyise tekitegeeza kujja ngo neewuubako pulogulaamu siiyo bwe kiba nti kye nali njagala nakifuna kati ate mba nkwetaaza ekitegeeza wali yagala kuneeyambisa bweyambisaako kati ate kyali kikyolowooza kalaba ekagira amatuga kalinga ag'enku tikimanyi bana nali siina gyenkufa era nali siina kyonna kyenkwagala kati mbukano oluvannyuma lw'okukagezesa ebintu tebyali bikuumuufu talaba nsonga lwaki alina okumwesibako ng'ate yali musajja ayogera amazima era n'amubuulira amazima nga wanunya naye nga gwani alumya nakulabanga ng'otambula mu kkubo nenkwegayirira neŋŋamba nti ate tobono wanjawulo wenna nonneegayiriza nnyonnyo ate n'osukka ekyalikomye naye munengenda okukutuukako ng'oli kisasalala tolina kyo litwala eri nze togubiŋŋamba omanyi nti olinga omuntu eyawunga anti genkubulira ge mazima era kya bulijjo nti omuntu bw'abanga kyayogera ge mazima iba mutwala ng'eyawunga kati tokyalina kyoli gyendi yamwegayiriranga kati mu kiseera kino bw'aba amugamba nti yaggwako afaanagana ng'ekintu ekisa kyalina mugaso kakati ate ne kano
tuyogera bintu byaki kaloozi nako ne kayingirawo. ngamba bengenge bweno nze sanyuse kulaba Anti owulira kati kali amagwa eri yafuuka ekyerolerwa ng'ebigambo abyogeranga bwasanze. Kiki kyokola nene enkwenge? Bannange nakoyo okuwozaawoza nakoyo ebyokuwoza. Bw'oba ozze kundaba laba nze ekikulu nti onsanzeewo kubanga kati buli kimu nakikunyonya. Kiki kyoyagala kugamba ekipya? Nze nno munnange buno obumpoowooko obukwewujjako sikyayagala kubulabako. Ani gw'oyita akampoowooko? Ani gw'okayita? Igwe gwakalinga ekikwangala. Pulidde bakuyita ne expired. Naye yambula balage kufiga njagala gwe tonyingiza mu bintu byammwe mubuulire ki kye wasanga gye ndi ntya. Kaakati ate ne kino kiralamu abantu bano bonna ekituufu kiri nti yali abakozesa era ng'abaagala. Kaakati baatandika okwewaanira mu maaso ge. Njagala owulirera wekkaanye. Kalabe mwambala fako bikisimanyi kagula empale zino ez'obubina ze batunda layisi ngaki yonna esaza omuntu abeera neri n'agiraba. Ani gw'ogamba nti nze ndi wa fako? Nze ndi wa fako. Naye kkaanya omukulu alabe kiboogerako. Neetegereza. Kano akabina akafako. Nze basobola okumpita akampoowooko. Buli omu yeewaanira mu ddaala lye. Kaakati muserebende ekitundu ekyokuna naye n'alagako kyayinawo. Njagala nekkaanye omuntu alabira ddala nga kyagulako kyekyo. Obwo obubina bwe mulina obulinga ensuwa munaaba n'okutukula ne mutatukula yeewaanira mu bantu nnyini buli omu naawo. Tufuna omukisa okuwulira ku bigambo ebipya tubadde tetumanyi. N'okawulira nga kajoboja ne balumbako ne ku mawanga awo. Ono bwe balumba eggwanga n'ayagala alumbe. Byonna mubikole naye ate okulwana kya kive n'eddiini tekikkiriza muvume ebigambo byonna. Naye ng'omukulu yayingira mu nsonga ebyokulwana kikafuuwe okuggyako okwagala okwesoma nga buli omu Katonda bw'aba yamutonda. Ebirala byonna musobola okubiyomba naye ekikwataganako n'okulwana ekyo kikafuuwe. Yagenda okulaba nakyala Loozi ng'obudde obw'okumala wano ng'ayomba neri ne gwengere atambudde n'akwata ekkubo n'agenda yandisinga. Kakati gwe ssebo njagala okatunulira okuva Kagere mpaka Kaviiri. Ekituufu kiri nti osaanidde ongatteko omuntu afaanagana ng'oyo okugyako ng'abasajja muliko ekikyamu. Bw'atyo omukazi wattu yayiri erwanako era nga bigambo byayogera ekituufu birabika nti bye byali ebituufu. Bw'atyo n'akwata ekkubo n'ayolekera n'agenda. Kaakati ono akali amaggwa n'asigala wakati w'abombiriiri nga yekkaanya abantu be kubanga jjukira nti bonna balinako akakwate. Era bw'atyo n'asalawo omutima gwe gye gwali gumugambye okugenda. Bw'atyo n'ayolekera n'akwata ekkubo naye n'agenda. Kakyali ku ntandikwa nga tuli ku kitundu kyakubiri. Tukitandika butandisi ngera kigenda maaso. Kugambya akyali ewala kyekiseera. Wazira akaba kali awo Dickson n'atuuka akali amagwa. Loozi njagala ompulirize. Bw'oba olina ekigambo kyonna kyoyagala okuŋŋamba sikumbangako kyansi. Naye okunsanga mu makubo n'abantu b'otamanyiiko mutwe n'amagulu n'otandika okumbuuza ebibuuzo ebitategeerekeka kiki ky'oba oyagala nkuddemu. Ate n'ekyokubiri jjukira nti twali tukoze ku ndagaano okumala gajja nga tolina kintu kyonna ky'oŋŋambye nti oba ogenda kwata ekkubo gye wano olowooza oba otegeeza ki. Kibanga omuntu anoonya entalo. Ekitegeeza toli mwesimbu maaso gange bwe sibeerawo oba n'abantu abalala b'odiiringa nabo. Kubanga bw'obanga oyogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo lwaki nsooka okukulaalika nga nkwata ekkubo okujja mu maka ge wagamba nti gange. Kakazi katukalayira naye kikafuuwe okukwatanga amasimu asobole okubira omwami gwawulira nti we okumutegeeza nti agenda kujja. Kakati kitegeeza nti tetugenda kukwatagana onoobanga otambulira mu ntalo. Kubanga kati gomale gajja nga osaatuka nga agenda mu ssabo kiki oba otegeeza.
era in fact sobola omuntu atategeera olaba n'omuntu agenda ku kyaki oba ku ekereziya asobola okutegeeza abasumba oba abaminsani abakwasaganya ensonga nti olwairo ngenda kujja okwejjusa buli omu yayina ensonga ze era nga zirabika nga zaali ntuufu bw'obanga tokisobola kati kwate kuba otambula onviire bw'oba olemeddwa okutegeera n'amateeka n'agafuga wano ewange kubanga obwo obuteeka butono nnyo obusobola okufuga amaka gaffe okusobola okutambula obulungi kino kikola lwa buntu bulamu obuvunaanyizibwa bw'omalega gwa kakitegeeza tolina buvunaanyizibwa kwate kuba otambula onviire mu nnyumba munoogende epaasiwaadi esobola okumusobozesa okusigala wano eryemu kusooka kukuba masimu ennyumba gye wansuubiza nti yange era n'ogamba nti yenze mulungi wa bonna mu kiseera kino bye bigambo by'oŋŋamba nkugambye fuluma kakati sigenda fuluma okuva n'olwaleero byeyogera mbimenyeewo era sirina kkubo lye ngenda kukwata kugenda n'atuula era mu kiseera kino amaze okwewandiika mu bufumbo obutongole ng'ofumbirwa waani gwe byenkugamba mbyogera nga ntegeera bulungi nga ndi mulamu wano togenda kufumbirwawo nga weeyisa muneeyisa ng'eyo nti ennyumba tewali kkubo njagala okimanye nti neno ennyumba eyange kubo litwala bangi lizza bangi ennyumba eno kubanga ge gaali amaka ge n'aligwamu bw'amala si ye muntu yekka asobola okujja wano abantu bangi ab'enjawulo abasobola okujja mu maka gange wazira ate mmwe bwe mujja wano ebintu obitwala kifuula nnenge omuntu gwe nnyina bwempita bwe sirinaako kakwate abadde wabuuza obubuzi ajjawo nga yasooka okujjawo nga waliwo abantu abalala bonna mubatwala nti nze mbayinako akakwate kati olwo kitegeeza aba akyajobo ne kamuteekamu ate nja kwongera senga onooba ogenda maaso n'okwogera ebigambo ebitategeerekeka n'amwongera olwokubiri olaba nti n'amateeka agafuga gakulema kati oba kkubo oba si kkubo bwe liba kkubo eryange likomye wano kakati ye bwe liba nti lyekkuba eribatambuza okubayisaawo n'okubaleeta ye takyeyongerayo mu kiseera kino kakati afuukidde ddala omukyala ajjudde awaka wano obijjawa igwe leka mwongera oluyi olwokusatu gwe kubanga biri mu kugambye tukyali ku ntandikwa tuli ku kitundu kyakubiri Pafula Richard Walakira akali amagwa nga ge gasineema empi zinaatera omuyuza amatama akamwongera olw'olwokusatu n'olwokuna olwokutaano gwenno baako wookoma tolowooza nti obutakuddiza sikusobola wabula nkuwabu ekitiibwa nga muntu kati saagala oyite wandikomye bw'oba owuliranga byonna byenkugambye bifu kwate kuba otambula onviire sigenda kuvaawo ojja kufuluma sigenda kufuluma takirowoozanga nako nti luno olunaku olwaleero luli musanga nga mufumbo kati ate nekyo ekigambo kyokka kyayogedde kimukwatisa mukwata mufulumya ebweru naye ng'akwata kyafulumya ki atwalawo embalangu efirimu egenda maaso Vigilage ku MIC bwatyo n'akozesa ekibuli n'obuyinza obumuweebwa ssemateeka ng'omusajja n'akafulumya newankubadde kali kewandise ku bufumbo obutali butongole zitontwala ogenda kufuluma sindekanze bangire una nengeza mu bbanga munyambe nekatandika okulaajana ojja kufuluma ebweru yali tayagala katuusako kintu kya bulabe yensonga lwaki olaba yali akozesa emirembe bwatyo n'akawalaawala nga bwakolekeza ebweru bo kati n'obaawo embiri etagenda bulungi wakati waabwe era n'akasinza amaanyi ng'omusajja yogayoga mpaka wabweru Laiwos movie production be bakabaka bakutuusaako Pafula Richard Walakira ye director kakazi katuba akafulumye bweru bambi n'ebisigalira ne babireeta tewandibadde ggwe omuntu omulala yalingobye naye natabagwe kali amagwa simanyi kikikulimu bayibuli mpuliriza bulungi ebyawandiikibwa ne bivaayo njagala wekaanye bagakwata ne bagayimbira ku ngalo kuno totanga toyendanga ne mu bayibuli gye tukkiriza obukkiriza gye tutaalabako n'amateeka gye baagateekerawo olaba tusobola okugakkiriza nga kwotadde totanga tolimbanga owanga kitaawo n'ennyoka ekitiibwa nga kwotadde n'amalala mangi kakati etteeka liririmu wano maka gange lwaki ogaana okuliikiririzaamu kati bwe kiba nga kiganye tambula okwate kuba onviire genda
era bw'atyo n'akafubutula katambuleko eyongereyo kubanga bamaze okugaana okukkiriziganya. kimanye nze lino eryange ekkubo okitegera n'ayongera n'akakakasa. mwe mugenda abakuluvufu mwe muddira abasiiwu teriboola ozi oyongera kwongereko nti oluvannyuma lw'embeera yonna kakazi katokakkiriza era naye bw'atyo n'akwata ekkubo neyegalira mu nnyumba ye. wazira nga bino byonna byakabeerawo kati ekkubo twakitegeddeko nti liyingiza bwe lifulumya ekkubo lireeta entalamule. Loozi yali wano ku mabbali nga yekkaanya ate gwe kiki neera bikuliko jjukira nti yalinga akamanyi ng'akaguka eddalu. Kiki ekikugaaniridde neera byakuzeemu ne kamwekkaanya tekamunyega wadde ekigambo n'akatunuulira okuva kagere mpaka kaviiri. Kiki ggwe ngende muyite nti bizze? Annange oba omuntu ataakuloza ebyo akusaasinga agenda yeeyogeza yekka okabannanga omuntu weyajirwa naye nga kayina obulumi bambi ne kayimuka nange ngenda nke oba nge naye sigenda genda. Embeera neetabuka naye ne kasalawo kamambaya nembaya ne kakkirirayo ne kagenda. Ono yali wa birabo nnyo. Munange wembeddeyo nenkuyiyiriza ow'omukwano. Afunyeyo ka bisikuiti akalala ate embu kano kambavu nnyo tekamanyi kali akasooka kakati kano bw'okamaliriza n'otwalaganyizako ne kachokuleti ate emikolo giba gigenda bukwakku okwo n'ayongerezaako ne ka apo akatetenkanya omukwano. Yali ategeera laavu kale ate no sinnaba bino byonna ekyali ntandikwa kati ako kako kano kabeera kange naye bonna sooka obukwate otegeera omukwano kwembuleetedde. Bw'atyo n'amaliza naye n'apuumuza wansi. Bino byonna mbikola olw'okwagala okukuuma omukwano gwaffe nga munywevu gulugulu. Yaleeterako ne buswiti obw'enjawulo. Bino byonna akali amaggwa abirabira wano abadde tabirabangako. Abantu bonna baleese mu bulamu bwe abasente bazireese naye ate ow'ebirabo ebiringa bino abadde tamufunangako. Naye nga bino byonna abikola olwalaavu era gyamwetagako yokka watali kumwagalako wadde siringi 10. Kati nze ekitegeeza embeera ezange ez'okubeerawo za kukulaga bulazi mukwano bisigadde ne bitambula bukwako. Kati bw'oyogera ku ekyo nange ndi mwetegefu n'okusinga bw'okirowoozaako. N'aleeta ekikere kyali kya musamba omumiro. Yali wa buyimba yabukozesanga. Oluvannyuma n'amunyumiza engeri gy'abadde ajjamu n'asanga nsanze akaswaswanguleko wali ku mabbali naye nga kali mu birowoozo ebitenkanika bambi. Oba omwana obwongo bugenda kugendera ddala lwaki temumutwala mu basawo abakugu? Omusanzeewa? Ali ku geeti wali yenna akaaba bwe gakulukuta gayiika bwe bw'asiimuula. Bambi ati kati munnaye nga bw'okimanyi namuwaluli sente bagamba bagende balima ebijja ate omwana teyagenda bugenzi mu bbaala nakutandika ku kyakala kirabu ne zifuuka kirabu sente nazoonoonera eyo. Kati munnange sikyalina sente ze ngenda bongera yamanyi. Naye naawe lwaki tokikolanga muzadde? Kale afazaali bayambeyo omulundi ogusembayo gumu kubanga mutunuulire bambi nange nempulira nga obulamu buggwawo neŋŋamba nga ndaba ekintu kiringa ekiri ku nze. Munnange ekigambo ky'okwesembereza mpulirira ddala nga nkikooye wakati wano ewange ate bafuulawo nga waabwe batandise n'okumpeera amateeka mu nnyumba yange. Yamanyi oba akomawo batakomawo nze nesitambula kugenda bw'anaaba akomyewo. Kati kino kikazi kyattu kibadde kyeyamye kikwate akasente ke kirina mu nsawo bambi ayambibwe.
ekituufu kiri nti sente mbadde nazo gwe olaba bana abasajja naye gwe kati n'atandika okwekaliza mu nsobi okitegeera kuba kati olaba ezo sente senga ozikwata era n'ozimuwa era ojja kulaba eddakiika 2 ng'akomyewo ku mobile money tekuli sente abayaye nabo batukola bunyiwanga okitegeera naye olwedde deke kusimu yange ndako sente leeta enamba mukubi nga bwe nkugambye abo abaana tebatta kubeera waneeno bigasira bazungira gwe sente zindekera era tunaatulyawongera ku miyunga nzimu deke n'asalawo akasente kasigale mu nsawo ye senga anaaba akomyewo ajja kukwata sente ezo azimuwe bwe kinaaba kiganye era ajja zikwata aziddize nannyinizo bambi abadde wali lwaki tokwata ekkubo n'ogenda n'ozimuweerera n'atambula n'agenda saagala kwesembereza bantu batategeera ngaabo tuyinza omukubira essimu kuba kati baagwa eddalu yinza n'omukubira okubiza essimu n'agenda akuwemulira ku ssimu eyiyo nga ne airtime gwe omweteereddeko takolaki okitegeera naye kati n'amubuzaabuza n'amugja ku mulamwa miyitirivu omulungi oli otya kwasa n'asomolola bebi sirikyejjusa toli mukivulu nno wano kinange ngamba nti toli ate munange bagamba bwogende bulyambwa nawo olyambwa akati ne bano baali bafuukira ddala ebingiringiri nga ye baleeta obuyimba n'aleeta ne basaakaanya bale nga gwe mukwano mwe batambulira naye nga twakitegeddeko nti gwe muzeegwe abebana asomba buli ango bwe bato ne boolekera gye kigweranga ne boolekera gye obuyimba bakuba buli bwennyini obwo ng'era bwebwo buwuliranga bwebwo akati ebyembinga binajja baali bamwesoose ne bategayo akabalule kati akabalule bakasanga ku buliri kiki kino gwe kakati ono diiki tannabimanyako wadde akatono yalowooza bye bamubu kiki olabye eki kyovula banze banna era ensi eno bannange kati omuntu n'amala galeetaleta ebintu kati nze ebyokola biyinza okunkwata baagala mbu simanyi mpunga embeere nga bo balowooza nze bansobola ate era nabagamba omuntu yenna agenda okuneerijjako tagenda kuwona babireesera kukwagala nawe mbu bakuwunze bwe kiri omuwala abaddazo bannange kyokka ate nga bw'oyamba kyova olabira nagambye nti tumuleke abonebone n'ensi eno omuntu abaddazo okunona omuntu akwagalako obuyambi n'akola ebintu ebifanaganako nga bino n'aleka wano akabalule tamanyi kati ko kayinza okuba nga kazi kati olaba akabalule era babikozesa kale akajanja nammwe bennyini kale ngwaggwa okyankalane kati nga ko kali ate era kikoze bulungi naawe n'okeerabirako ng'omuntu kubanga waligambye nti oba kale akali amaggwa nti neeyisa bubi ng'omuntu naye era byebyo omuwala bwe musanze bwe ono gwe nsanze bwe ali wali akaaba amaziga bwe gakala bwagasangula bw'atunulanga emmunyongo amanyi kubanga kati era ebyamu oba atunule yamanyi kubanga oba akaleetedde era mu alabikaza akukusa kakukuse ate waliwo wenfulumiddeko ne ŋŋenda eri kale okumutegekera kacyayi nga ndi mu kiyungu ndowooza najja n'akasuula wano omwana wa kizibwawo yakola ebintu nga bino abaana nakugamba sibalimwe ekitoba esonyiwa bajje balimire mu babiri wali bakomemu wali ekisenge kiteekeke ku fulu zino naawe kubanga kati enkwatagana gy'okwatagana nabo singa mbadde nze nga siri mu kategeera omuntu omulala tayinza okufumita ekisaawe wala yamu tekiri kubanga omuntu ayinza okulowooza wasombye n'osombagana ne weetekagana kakati omwana oyo alisobola kalira naye era ddala nkakasiza talisoba talisoba nze akugamba ndi bamanyi baana mbamanyi tukuze nabo tulekanye n'abaana okuva lwe baazaalibwa paka olwaleero kati nze mbujjewo bakati mba sirina kyamukolera okakasa kalega ku mwalo yakalisa naye n'abuuza neera nga ayagala okwekkaanya naye mugamba kati oyagala nkugamba eki kyoyagala nkugambe bulimba nze ndi musajja omumanyi ndi muntu mwesimbu atakulimbanga kayogera amazima okuva lwe nakulaba paka olwaleero ye akaleseewo kati akaleseewo yeye
ate nalibadde nkumuwayiriza nsongwa kakati ono n'alaba ng'ebyokusaaga bivuddewo bwe kiba nga kumutwalaganya nga talinya kamulumbewo. mukwano ndekanwa n'entalo zange ng'omukazi sisobola kubeera mu bintu bifaanagana ng'ebyo n'ensirika n'enkutunuulira butunuulizi ng'abantu bakumanyira okutuuka ku eyo levo n'agenda amutaase naye bw'atuuka eno n'akwatako akasawo omuli ssente alabe kiki kyayinza okuzzaako bw'atyo n'akwateko bwenatambula n'afuluma bannange ensobi ng'eno ngiguddemu mu ngeri ki omuntu yenna singa abaze mu kisenge kyange kale nze ntera okusookayo n'entereeza oba leero nkikoze ntya bannange yali ava kuwaawaanya asubiddwa ebintu bingi ebibadde bimusuubiziddwa naye enkeera waalwo kikazi kyattu kyakomawo bambi njagala owulire nze mbadde ntya n'okuddamu kuba kusimira yamunenya ebbanga lyonna lyamaze nga tamukubirako okusinziira ku mbeera mwe baayawukanira. Dickson njagala ombuulira amazima lwaki obadde tonkubira ku ssimu? netonde negayire nti mukwano bebi nsonyiwa njagala kulaba nakyo kyakulabako. yayagala okumanya ekyaliwo ku mulundi ogwo. nze nange nina kyensikirizamu nekyesikiriza nze omuntu nga simusobezza sisobola. yatandika okwewozaako amazima nga kiri nti ensobi si yange. kyogamba tewasobya ebyo ebyambalo bye wasanga wali onsanzeeko nga nze mbyambala era gwe wabisanga nenkunyonyola nenkubuulira amazima ne batujjukizaamu engeri akantu akabi gye baakalaba. nesanga kasasiro mu kisenge kyange ono yamuyita kasasiro wabula nensanga kasasiro mu kisenge kyange nembaako byenkubuuzo nyinyonyole notampa budde nakubuulira buli kimu nenkugamba nti nze bankolako efujja erya buli kala. omuntu kiki kyoyagala nkole? abantu oyagala nzite batojjo nkime ku poliisi. lwaki temwagala kumanya mazima wabula nemwagala okumanya ebyo mwemwagala muwulire? tekabangako kange abasajja bambala obuleega nawe beera mwesimbu yogeza amazima. n'omuntu gw'ogamba era nemukubuulira nawe kenyini wamusanga n'ogamba nti akukwasiza n'ekisa kakati kiki wali oyagala nkunyonyole mu kiseera ekyo? ne tuddako ewa Loozi mukazi wattu yali ku busimu buno bukabiriiti ayina gwe yali akubira amasimu waziranga mu kiseera kino yakwata naye nga gwakubira bwe tuddako esayidi okumulengera ogambye eno bali mu kutiguka omukwano gwazzeewo bupya n'akuba amasimu n'akuba kubanga baamulinako okwagala kuba abantu bano babaamu olulogologo beena layini nene ate layini nemwesibako layini kwegamba nereba layini nga musululu moja. Kati njagala okkirize nze bannange mwana gwe njagala onzikiririzeemu nze ndi 100% Rachel. Kakati naawe nkusaba njagala obeera 100% Dickson. Yes. okuva lwe kiri 10 ku 10 nga buli omu yeye mu munne. naye noono omukazi wattu yeebaza bambi. yayagala okumanya bantu bameka aboolekera okujja mu kitundu kino nga taliiwo. naye yalina ekiteeso kye. ekyo tekuba kunyoomola. njagala owulire kyoba omanya lino kkubo kuba ndaba engeri kati gyotandisa otutambula mwana wange walingako
manyi kati ekkubo liyitwamu ababeera abamu nga okuva lekiri nti ekintu yali yakimanyi abalanga tebasobola akyaza abantu ab'enjawulo wazira mu kiseera kino ate bwe mbeefuulira olowooza bayinza kulowooza batya oli kale naliraba nga limunyumidde naye nga tolaba nga mba nkyukidde mu kaseera akatono era tosobola ono yakozesa ekigambo kkubo naye muwala janaro ekyo teyakitegeera amazima kyengezaako okutegeeza nti awaka wange walinga kkubo wajja buli muntu yamubuuza akakasa oba amwagala kati bwe kiba nti onjagala ng'era okimanyi nti onyinamu essuubi buli muntu yenna akukyankalanya mu bulamu bwo munnyonnyola amazima omugambe nti ndi mukazi wo ekyo kyangu nnyo ekyo kintu kiri simple bwe mba zikyogedde abasinga obungi bakimanyi ate lwaki kineetaagisa kugenda nga nennyonnyolako mu bantu nedda kati kale ngenda teekamu akalisofute wasa mukwano gwo towasa maaso nakabina n'atabbira ekigambo bwe kyakendeeranga ebiseera ebisinga yakozesangawo oluyimba kubanga lwalinga lunnyonnyola ekyo kyennyini kye yalinga ayagala okugamba njagala wekkaanye ebintu byatandika okutabuka kubanga buli omu yamwinako okwagala okw'enjawulo akati Roozi baali baakamala okutabagana akali amaggwa entalamula eyingira ebasanga wakati mu kikolwa Roozi afukamidde baakamala kale era baakamala tofaayo Stevulesi omukuluzi ayambadde n'ensongasonga zetubadde entalamula etunula noscope kalapozi ag'obuzaale oba twaligize ne tumalira ensonga zaffe wabweru anze tekirinaako buzibu mwogere bye mwogera nze olabye mbayingiridde gwe kati omanyi kye tugenda okwogerako nawe olusooka oyagala okubiwuliriza tugende bweru tumale kimu ku kimu okiraba oti manya nti ebyo byenkugamba Roozi ate ndigamba buli kaseera entalamule netunula nga bwekeneka agamba sokojje yena yayengera alinga eryenvu ono mukazi wattu kagubiiru entalamule netunula naye bannange Dikisoni kali amaggwa lwaki weeyisanga omuntu atali muntu gwe Katonda teyakuwa mutima gulumirirwa balala kati kyekiteye ekiraga nti sirumirirwa balala nkugambye nenkusaba busabi ate nga sikambuwalidde nenkugamba tambula okwate kuba ogende nze maliriza ensonga then tulabe ekinaddiri kwetonda manyi ngenda kuzza Dikisoni wange naye ddala abantu abakamala okuzza embeera mu nteeko bino bye biki Dikisoni wafamiro nange mbadde manyi ndi wafa lwaki oyagala okundowozesa nti nkwesibako mukwano sigambye nti oneesibako bwesibi naye naawe ng'omuntu embeera eriwo oba ogiraba anti nange kati esaawo obandage bannyange bwe kiba nti kyetaagisa kundaga buli wa luganda lwo kale muŋŋambe nga naye awulira buli omu amanye munne entalamule eri wabweru ewuliramu ku bimu era etandika okwewuunya nakugambe kalapozi ag'obuzaale neyanosikopu lirye byolimu birala nnyo tebikwatagana n'oli Vigeraj ku MIC Laiwo's movie production bakabaka okutuusaako bagiise kizibwe mu kitundu ekyokubiri namaliza kasitegedde onsonyiye tonsonyiye ndi awo ate n'ekyo kikwate abaana ba kizibwe wange bajjanga njagala obatunuulize ne face smile nga sunfacing kale biri ebyasooka mbivuddeko naye ate engeri gy'otunuuliramu abagenyi ekituufu nakyo kimalamu amaanyi naye gwondeeterewo okubeera bwe ntyo gwobitandika nobu naye gwe omuntu olujja akusanga osimayiringa nange n'otandika okufunya feesi n'obanga akamyu golowooza omuntu abazze alowooza ki golowooza ye ayinza okwagala okujjako ogenda mu kyalo ne bakwogerako ebigambo ebibi nze gwe wennyini gw'oyogera ebigambo ebintama kubanga toyimirira ku kigambo kyo n'amusaba omugenyi ayinza otusunga kubanga atuwulira ayinza okulowooza nti abagenze ebweru okuteeseganya oba kale nkuwerekeddeko ate tuli mu kuyomba kakati bye nasobya oŋŋambawo ki n'amusaba asooka agende ebisingako bajja byogera olulala
Sina sente nze ndeka. yamusaba muweeyo ka transport Doji ale tomanyi nti ono dda. omusajja wattu yali talina amuwadde 10 kubanga yali ayimiriddewo lwa bantu bano Abawala mwina nammwe okubeeramu mwebeererengamu. Gwe olina okujja omulenzi waakuweeyo sente lwaki tojja mulenzi. ate yo nayo neefuuka enkaayana Abawala mwina n'eŋŋombe eyo nze sigyagala. Mbwe ngenda ya mulenzi wange alina okumpayo ku sente. kati gw'otambula otya n'okwata ekkubo n'ojja eno nga tolina amuwadde sente ezigenda okuzzaayo kyekyo kyenkugamba olunaku olumu bw'otalinsanga ogenda kukola otya Niwana Dickson toyagali. Njagalika. Dickson toyagali. Njagalika. mukazi wattu yatandika okwejjusa yekka Tesundi. kubanga awaddeyo obudde bwe Kuba n'obulamu bwe bwonna naye omuntu gwawa ekyo njagalika. ekituufu kiri nti takirabamu ng'ekyomugaso Njagala. era bwe kato kakwata ekkubo ne katambula ne kagenda wakati mu kwekaza kwa kali amaggwa kangende mukwano Genda nja kukubereka. tujja kulabagana tokifaako ekyo tokitwala nga nsonga ne kagenda wakati mu kwennyika omutima ne kamutunuulira nga bwe keeyongerayo kaakati mu kiseera kino omwami Yes. n'akomawo munda bannaye nze waliwo ebintu kati bye sitegeera abeera mu bibuuzo na ansa Ono ogamba ono. alinga ali mu ssomero kati obadde ogabule Musanze wano. Akawala ako kanyinzizi. naye kansuubire si gwe mulundi ogusoose okukalaba Nanga tunalira. andi nze munnaye kale si gwe gusoose naye nze ntunula yako bannaye mmalamu amaanyi okimanyi nti kabanga akamanja akakadde k'ensimbi Kati kaze. abo bwe batyo ate omuntu omubi nga yanyize naye afuuka ekirala Kati wenzikamyo ne kanyiika kawula bwennyo. Ate nga obwedde bwadde kanyiika. kaze keetaaga sente ng'era bulijjo Kasanze naye munange nze bwe nnemererwa ekyo ky'aba ayagala Kazi. ate banyiiga nnyo n'okusinga n'ogamba nti ate nze sente zeŋŋaanidde oba ze simuwaddeyo aba azinkoledde Ate abaana busuufu tebalina mpisa kubanga wano mbadde mugenda genda. Alina ng'ejja ntunuulizaamu. ne bagenda mu maaso n'okubaganya ebirowoozo Tokirabye? Tokirabye sweetheart? Oba neegombyeko class oba what I don't know but alina ng'ejja ntunuuliddemu ngambye oba anyise because omuvuddewo kati entalamule Bakufunula. naye yalina ensonga zaayo Gaaba. kubanga kati omuntu afaanaganako nga nze Alwa. at least omuntu bw'atyo yalinda bye naneegomba n'ogamba nti kale oba neegombyeko kasusu oba kirasi yange yenene kale n'ebyambalo naye muneeka olukulaba ne kateeka omumwa mu nnyindo abaavu bwe batyo babeera tebaagaliza kakati awo mukwasa obujja n'obusungu Tabunyo oyo bulungi ye. aba alabanga gwe katonda aliko kyekubiira ku sayidi yo buli kimu yakiwa ggwe Lino kkubo. bo n'akibamma Yes, omanyi kati lino nze lino kkubo. Manye ekkubo eriyitwamu abaasoma eriyitwamu abataasoma. Mwe mugenda abamu ababa babuze naye sanga abuze n'agwa mu kkubo. Kano kugwa mu kkubo. Nezuula luvannyuma n'asooka yezuula nti ekkubo lyendimu si lyettuufu nti nali nabula dda oyo n'alivaamu omumu mwe mubeera awo ye n'alitambuliramu aga ekkubo lyange eryo ndyagala lintuusa mangu gyendaga olozemu okungera nakakuyambako omanyi kaagala nnyo kagamba abantu bakamanye yogabe jo tokagerera abangi nedda sibangi kati yalinanga ebigambo bye jjukira yabigambanga buli omu obadde onzisiza muno okagerera abangi ate ne bano abaana ab'obuwala lwakuba nkazzeemu ku ggwe nga babikkiriza kakati bebi kakati ono omuwala ne batandika omukubaganyako ebirowoozo oke mukuziseekeera ono omuwala anti ogaye muno nti omugobi agenza ate abajagala singa kati tolina kumwaddeyo konnakonna yadde kakazi katukyakalume kana kugambe sweetheart kadde nti okuva lekiri nti omuntu ng'avudde gy'ali nga gogo yeetaagako obuyambi kati omugobye obugobi bw'otyo ate kanyiza bannange basombye essente ne basomba bankalizza ati byebyo byosanzeko era y'ensonga lwaki olaba nga ndi munyiivu nnyo gye bali naalibadde sinyiiga kiyatonda bennaku ambroke si kyalina kye nnyina ndi seke olintegezaako senagamba nakwagala nenkwagala ne famire yo nze munaye nakwagalanga ggwe muntu kwagala wen oba olina oba tolina era bwe nkulaba mu nnaku ng'eyo mpulira nga kinnuma omwami owange asobola okubeerawo nga talina wadde 10 ebigambo byogerwa ensawo ereetebwa naye nga jjukira nti bonna be tulabyeko abasiba wano akakala bakwatako mu nsawo
Nedda kati kakazi katuweka tunako ne kakwata mu nsawo sobola okubanga nsooka kitegeera. ne kamugirayo ewaya Yagobeera ngoye ati nga nifanye. at least abeereko n'akantu mu nsawo ba munange okubeera naawe nga toli musanyufu nange kiba kimalamu amaanyi naye kakati olaba kanaakaana kati ngenda akatwalire omutwalo togulaba n'aleeta pulaani mu pulogulaamu kakati guno omutwalo agukwatanga kisiimuula ekyenyinyalwa bwe bali babadde bawera 10 ono avuddemu akawaya kati asazeewo akatwaliro ono abadde ajabungeetera wano kati ndaba sweetheart asobole okukwata ekuba agende mbu bajjewo ebikolimo omanyi bakolima abo kigambo mwavu kintu kya bulabe nnyo ayinza n'okuleetera ababbi muwe munnange Wagamenti nti ekyokulya biki. Tewali buzibu mukwano ge. kati jjukira nti onaze olubuto lukalu Problem. ate ono asazeewo omutwalo gwe babadde baleese kukuwa oli Ngambanga. bw'alingiza mu nsi Kati nsenge. Agenda aliyeko. Estegere. Aliyeko olwa. n'ayongerayo endala Ngenda kuddamu era mufunire sente. endala zibeere nga zimuyambako mu kkubo Sagala okwo. engeri gy'agenda okutambula olugendo lwewala alyeko akantu mu kkubo kuba kati ne wana abeddewo nga talidde bambi oleme okugenda n'ebikolimo naye no naye obuzende yali asondereza busondereze naye olw'okuba nti munaye omuntu abeera akwagala asobola okukola ekyo kyonna okulaba ng'abeezaawo omukwano gwammwe yasigaza 2,000 mu nsawo zokka zinaamuyambako okulinnya akabooda kamwongereyo olaba mukwano tutayina wala we yatuuse kati oza kayinza ovaawo tekasobola kabeera kali awo n'atandika okwekubira paasi kati era ndowooza kagamba ye golokipa yaveeyo ye muzibizi aba Dickson ananzirira ye winga ye defenda ente neka ate era ye striker we kali awo byonna yalinga abikola omuntu omu bw'ati Yakwenda tuzireke okay. Fine. naye era tozizaayo sweetheart tozizaayo era nazo zireete nzikawo era kafune boda awo kagende mawe yasalawo bwekwibanga ono anaatambuza bigere anaamuwerekera kanzikawe naye ng'oli agenze tabakolimidde naye tuyinza okuzaalirawo omwana si ye gwe mweru omwana n'agenda abeera namagoye ekyalo ne kiseka tuzimuwe anga kyennina Kasobera ngo kina kunze. N'aba family yo. It's fine. Baninda balobera ndi musanyufu family yo basanyufu. mukazi wattu yali musanyufu bambi olw'okubanga buli lwe yalinga ajja ng'asobola okumukwasaganya Yasagala bakabe bambi. era ne yeesunga olunaku lwali tutuukirira famire y'abano nabo ne basobola okumulaba n'alaba maama eyamuzaalira olulenzi bedolinga melody n'aleeta n'akanyuga kakayino mukwano layini zijjira kumukumu Oh my God. yes era bolanga kayimbye akaze manya akakopye kunze mbo ye muyimbi awandiikira abayimbi bonna ennyimba awo ne David Lutalaabo syaffe tubawandiikira no scope nawandiikiranga wano Geoffrey Lutaaya ennyimba bwe yayitawo n'anneefuulira bayimbi abo Akachitingibwa nyimba zange nga babbanzi be ngolota. 100% Dickson sente ziri mu ngalo oyinza ogamba tazeetaaga naye neweegezaamu ng'ayagala okuzimuggyako oyinza okulaba emisinde gyasibutuka awo ogenda okuzitwalira gwaga nti gwagenda okuziwa kugambe kagenda maaso tuli ku kitundu kyakubiri kizibwe Wano ya ogenda omwana komera. half a minute Wano. ne beewa obutikitiki okubanga amaze okutwalayo sente n'okudda akazi katu ne kasigala wano nga kamulinze jjukira nti buli omu yalinga amwesunga kati bwe yafuluma jjukira nti oli yali yagenze dda ati n'atandika okubalira wano mu mpola abala abalamuzi asobodde okusolooza ku lunaku olwo kyatatenkanya kyengenda kulya ne bajja bakugamba nti lindirira ekitundu ekyokusatu